amugamba kungulu ngasobeza. Yes, amugamba atya. The question is amugamba atya. Amukuba live Alpha Salina. Ati pisa wezigiramu. Ebyobuwangwa wezigiramu. Sebo omuto sokera ddala abazadde tebamala gabikulira bumwa batyo. Olina okwewombeeka ne weetegeka n'olyokeyogera ebyomuzagalo. Otherwise bijja n'ebisiraani. Ate wano ng'okyalina amaanyi ag'ekito ebisiraani tosabbiraba. Omala kukula n'oyingira mu ngatto za kitaawe ebeeza nnyonga. Olwokumanya nti omwenge teyanywanga ng'ayagala. Omusajja alina sikesera ajakuseninga kamesage akali very simple. Of course, kusabira Dr. Camille, but I can't want to request the world to be very careful when they're judging that or that man. Because you don't have a single idea what is or the shoes is going. So before you start it, you know what you do. So I'm not saying that. But my prayer is stop thinking you know what to do. People go through a lot. People suppress so much. Lucky enough, I know what is going on in his personal life because he wears my shoes, I wear his shoes. So, when certain things are coming up, I'm sitting next to him. Anyway, just tukyasigaza ennyimba n'omukaaga twakomye ku Aronex Jalwala kati tugenda ku City Banks Inside. The song is called Inside. Yes, I'm a very big fan of that song. This is my opinion. You have your own opinion. make sure it matters. The difference is, does your opinion matter? Katonda bakuddamu lisiti ya Bebe wekuba mu kyo kinogamba dazi So Pretty Banks, I think it's his first time. It's one song that I know. I don't know much about this artist, but Combs, and I think Sabina Obengo solo like that. That's very nice. Adakao Unabe Ono nawe batuuka mu nnyumba bebiromu nga temumanyi lwatuuka Unabe oluyimba lwatuuka. I think I would be very unfair if I don't appreciate as an artist who has struggled so much. Navayo nachikuteeka ne mu face aliko ne mugagamero omanyi ekitongo abo music abo sidagenda mu detail lwaki aba abodde naye struggle yoyo nayo tebadde mwana. Actually, I was among the people who are involved in the Tumja group. Because I had suggested Bombo and I was informed. But of course, he didn't know. He didn't know. So, of course, I followed. Now that I knew Pazo, yafuna massive hit song because that's a very big hit song. It wasn't until it became vulgar. The hit song is the vulgar. That now concern had to come. But all of the other guys, at the end of the day, we end up with that. And then we get put nabo mulaba abaana bamwe agagambo gabafubutuka muki nga n'omwana olina mwegana nti oyo si wange wagambye ekonomi egange tunyigiriza tugere ate teneetuga olwokuba likes enyingi ne views zigenda kujja nga neesaza obulago njagala ndabe bwe mba nfudde ndabe bwe
rights mikaze nafuna katato naziraba otya ng'ofuna tuddeyo ku background ya because yali yakyo Pazo n'agamba yagezaako okukola byemwagala yamugala n'okumuuliza kati ezo excuses kinaga nti music yabo sinti buli ayimba ayitawo akatiba kakoze muto wange waba yagala okulawa uganda bwekaawa azeeyo abakoze ensuuki ate omanyi nawolovu etambula mpola paka lwekutuukamu Pazo akatiba kakoze kubanga kati nsobola okubeerawo nemmanya nti kati amateeka bagenda kukola bwegati nebwegati osegedde Pazo so okumanya kyekijja kati nganze kuba mu maaso walimbanda ate ekyokubiri ekifaananyi kyotambuliramu nange njagala Pazo okube nga nkyasobola okutuula naye wano sagala mwekweka nti oyani kubanga abayimbi abalisererawo oba abali abusive okwetwaludde nesasula sente ebisajja ekuboola ne bwoba oyingira geti bagamba ani oyo temukkiriza kuyingira kati lwe bikusalako opportunities nyingi nnyo nnyo jakuwa good example prime minister teyayogera ku kya gravity gravity actually tutwale twaleka gravity kati akola ebintu bya prime minister kubanga for him he can do at certain price and gravity has been doing good olaba n'ennyumba abadde azimba iso something but prime minister balekera okuwa gravity gigs ezo baganda ba prime minister banazimu baganda baminisita abalala banazimu abakakyala so oba mwisala kwatereka kuteekawo omutwe munene bulikaliba so advice should be taken otuula muntu naawe noddayo newerowooza obudde butuuka n'abakadde baffe batusingako kukumapaatira naye balaba bakkakana bali waka batudde. But we think authorities came in late when this is political board. Body authorities came in late, but better late than never. And then also timing is important. Okay. The gender was is not when the authority came. In fact, the authority has Still in the same breath, the same weekend after Amuwadde Kangafula gravity in Pazo, Oluyimba mu Jamaica yajjako atekawo ekitanda n'akola bye yakola nga nabyo byabuse because now UCC is also learning. Mumanya amateeka tuli mu kutuusa, tuli mu kukola bintu, abantu bali mu kuyiga bintu. The disruptive world eri gye twayogeddeko erese ebintu bingi nnyo ku center stage. No one can easily come in and start dabbing like that on stage. Ebyo bintu bitandisa mu new era. Amateeka tubadde tukyalina maki makadde. So now that the UCC saw that, so they have to plan for that. Okay? Twali wano mu kalulu ojjukira Facebook kyeyakola ng'oweegayaza agamba nti eno okikoledde nga n'owema kintu akoleza omuliro nga n'owe who are prepared for that? So innovations zijja kuleeta ebintu then ebintu ebyo to be planning etubyetegeka tugende kuyimbuliza tumaze inside of Kitubwa Lil Pazo tumumaze kati tugenze ku alien scheme